Tomuli mubonna ba ambassador lwaki tusose kuwa ambassador nga wa mukwano etawa ya ambassador webali. Yokola kama business tunonya sente. Tulina sente ale tulina omukyalo wa kabi. Segera asolo kijjayo bulungi basonga business ene besinze nyo ku bakyala makeup kiri. Sengere jali mukyala atenga ina numbers abasolo tuyamba nga bakushingira ko music era mu biraba. Nakubaganyizaamu emyaka ajaruna jaludde mu ndongo. Nenzayo ku YouTube nenda bakitooka. Ngamuna ibanga sidde nenyo. Segera. Waddo kimanyi. Ngibanga sidde nenyo. Wo kuva yayimba kitooka ogendo balabala mu myaka 12. Mina kumwa nenga na business imiridde machingi nakola sente internet nenkatebuka nako ayingiza kikumi kikumi nerekereze ebintu bingi nti najagade nango kuvuga ku motoka yakabi segera yoko sala nina kinamba kikadde ngakose kiyo akantu ko muvubuka webezeewo abayibi bannange just njagala bakubiriza ebisere bisinga tugenda tufokasinga nnyo ku nkoze kaki amawulire gandabe enzo kwesanga otadde munyo ne sente yet esente zo wandi zikute no investing somewhere segera so bavubuka bannange mbakubiriza nti naddala bayimbi bafokasinga kenyi ufuna ngo ina kyasolo ku booking emitwala ataano sawe baka abiri wogakola ki wogasa segera tomanya kuba tugwako mwana Tomudi bakasoma manyo kuba masimu aga tesobola kunyiza bakasoma bakyala tesobola kunyiza naso nange business yange jenina nsinga nnyo okukola nnyo ku baami ate era nga alagira ddala naye takiinaako buzibu so when it comes to business era business tewaba kuteekawo mbeera yonna. Gwomu ku bavubuka mbaseerabidde ne Alien abatandika okugira ku TikTok oba abatandikawo netugana nno muyimbi naye avudde ku TikTok naye obudde buno ate betulina bawemula buwemuzi temubagaidinze kimala oba mwe temukiraba nti nno kibi kitta emisingi gyammwe gye mwatandika anti kati engeri n'okuyimba taliko interview segera olina otuza muntu segera naye anoonya yitawo imanyironi omuntu anoonya kawenda wagaa nange wenfunirayo omutwalo olunaku segera so kati omuntu ng'oyo naye waabazze ova akidigi waali segera ekidigi waali naye nange sirifaani wa muziki we kati ayinza okuba sinze yaba inspiring abo bayinza okuba yaba inspiring akidigi segera kubanga enyimba zaffe oziwulira newemba kale nyina wengize birambikirira segera sijja nnyo direct. Have you got enough opportunity mba promoter tulabye abaana abavaayo kati bali mbategeka ku cricket over netegekanye so ogendeyo mu byalo byange nembula mukono kawiki ngenda okubizinga eyo nenkomayo ne city noloza tomutayimba segera so wenfunye ku opportunity so invest na akasandika nkakutte milioni za 3 mbako wenziteeka nga wenafuna yennya mukama anaba akoze ki so kati situnulira nnyo ba promoter aze yajja segera ebikonde n'ebyambe bivuga sometimes especially kati mu bayimbi betulinanga mmwe kwekuba atwala bafigaza nga kuba kalifa jo juzi wakikwata otya gwe nga gwe tomudi chali chibi figaza tusakuba gundi kalifa nesi ya mukuba kiza ka video naye n'abaana abo kyetaaga ne tubatuuza mbutambula nabo nga sinawa order toba ko kyokola ki kyokola kubanga bajja kwetikkanze